Mu nteekateeka za gavumenti ez'enjawulo ez'okukulaakulanya abantu mu disitulikiti y'e Kamuli egasseko n'okubagabira ente. Bano baweereddwa ente 50 nga buli ssaza lyakufuna ente 10 okusinziira ku babaka aba5 be balina mu disitulikiti eno. Ente zino zibaweereddwa basobole okweggya mu bwavu. Tebazikuwadde ozejjeko zitunde. Ente ezo zirimu amawako. Kitegeeza ogenda zirundamu emyezi mitono nga ekuwanyana ng'otandika kama mata. Wano RDC wa Kamuli Rose Birungi abakuutidde obuteetantala kutunda nte zino. Wano kumwe ng'olina ekigendererwa ky'okuzifuna otunde. Ojja kuggweera mu kkomera. Sala Kasada omu ku bakulembeze mu disitulikiti eno asabye abafunye ente zino okuzirabirira mu ngeri ey'omulembe olwo lwe banaasobola okuzifunamu. Tulina okugirabirira okufuna eisubi mu buseera n'obwiddandabi nga bwe beetaagisa. Wano buli afunye ente zino wakulondolwa okumanya wa we ziri. Nze ne mukama wange tulidda kutandika tulidde tubalambuule kubanga amayina tugasigaza. Bw'onooba tukwagayine ng'otunze ente eyo nga tukutaamu. Bwe tunaagema n'olwowundi bw'anaawulira ati bana bagemye munange timwidda kutunda ki? Abaweereddwa ente zino basanyuse bya nsusso. Ja kutandika okunwa kwa amata ag'obwereere. Awaisano lyerera etutole mu bwavu tutunde abaana baife basome nze ndi musiimu. Gavumenti bulijjo evaayo n'enteekateeka ez'enjawulo ezikulaakulanya abantu wadde ng'ezimu ziggwa butaka.